Okugulawo ekizimbe ekyabbulwamu Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ku St. Peter's SS Ebombo, ne tubeera n'ebyoto mu masaza gonna, emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka gye mumanyi obulungi egyajjumbirwa obulungi ennyo. Ne tubeera n'okugulawo ekizimbe ky'eddwaliro e Busimbi mu Ssingo, wamu n'okugaba tulakita ezirima eri abaami b'amasaza. Era nga kwabaddeko n'okusabira Kabaka mu masinzizo ag'enjawulo. Nga bwe tuzze tuddiŋŋana emyaka gino 7, myaka gya kitiibwa ddala mu bulamu bw'omuntu, naddala olw'ebyo by'abeera atuuseeko ne byalabye mu bulamu bwe. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yazaalibwa nga 13 Ogwokuna 1955, era ku Sande eno nga 13 Ogwokuna 2025 Omuteregga lwaweza emyaka 7. Bingi ebibaddewo mu bbanga eryo, ebirungi n'ebisoomooza. Kyokka twebaza Katonda akuumye baffe okutuuka ku kkula lino, era nnyinimu yasiima entikko y'okujaguza amazaalibwa ge ebeere mu Lutikko e Lubaga. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ayita Obuganda bwonna okubaawo mu Lutikko e Lubaga ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Nkiddamu, twetegereza nnyo ensonga eno. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ayita Obuganda bwonna okubaawo mu Lutikko e Lubaga ku ssaawa 9 ez'olweggulo mu kusaba okwebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde maaso mongi. Twetegereze nnyo ebiseera bino, abamu badde balowooza biseera bya kumakya, naye ssaawa zijja kubeera 9 ez'olweggulo. Nja kubasaba mukuuma obudde ffenna tusobole okubeerayo ku mukolo guno. Yugayoga nnyo, ayi Ssaabasajja Kabaka, wangaala, amen.